na blutika genda yo twegateko be a part of this show kubanga olunaku olwalero lugenda bya lusufu nnyo omugenyi gwe nnina mu studio olunaku olwalero believe me you obadde omunoonya obadde omwagala obadde tomanyi bwe yadda ali kuki that is the reason tugezere tumusokola yonna gyali kope jangu damu ebibuuzo abiri mu kimu ku hot city yaffe okimalirize then abantu baberewo nga bategeera bulungi kitambula bukitya every Monday to Friday Saturday bbiri paka gye tukoera right now let me take this opportunity mbere nga nyanjula the guest in the studio olunaku olwalero and that is none other than Exodus. Agamba chimkwano naye. Ngolabika bulungi. Webale kusiima musala Gospel Active naye mama. Nawe olabika bulungi era nsimanya ezo ziva wakati. Mukama yebazibwe. Mimi nawe bwe kitiibwa. Jeziveeyo. Abale tokyaliyo ebiseera bino. Exodus wadduka. Walekayo banno wayaya eriwayo cha dread zaddawo dread nazijeeko ninako lwaki Exodus ajjako dread ngazibadde zikunyumira I know omanyi mu Buganda bw'ofiirwa abantu b'oyagala ennyo oba bakiyita batya bw'ofiirwa muzaddewo b'omuntu gw'oyagala ennyo osalako enviiri okukungubaga kakati nakomyewo ewaka no salenviri as a sign of obedience and humbling myself. Okay, well, how does I don't want to ask you kika kitya because I know automatically wovirwako abantu boyagala automatically mbera tibera nungi nnyo naye Exodus I want you to tell me over mami we agenda akasera ke kamu daddy n'agenda poza ono omukyala n'agira nomukyala we yagirira oba ye kizeru kanyuma same time, almost same time. Byonna obulamu bubadde butya wakati awo emotionally obulamu bwantabukako I know bwantabukako nnyo nakulira ku luguudo okay but all my time on the streets had never been tried like I was tried when I lost my biggest support. Same time I lost the man that had never communicated with for a very long time, my father. My father kati we twasinkana mwaka gumu n'ekitundu gwokka we became so intimate, we became so friendly. I know so kuba kati muzeyi wange yagenda okufanze nga mpita kitaawe we were that close mwaka gumu n'ekitundu gwokka naye nanfaako ebintu mama bwe yafa mange bwe yafa ebintu bingi nebicyankala nebitabuka so emotionally and mentally that really drained me. Eno time eyantestinga n'okusinga bwe nali ku luguudo. Exodus. Yes. Oyawula kye tuyita ekikemo ekya sitaani n'okugezesebwa okuva eri Katonda. Do you have like bagamba omwoyo abeerawo avuga nti kale kugezesebwa okuva eri Katonda which we have to all go through okubeera nga tutuuka oba oyo sitaani. Okugezesebwa okwa Katonda oyita mu mbeera naye nga oyina emirembe. Okay. Then embeera bwe kutomera ng'omulabe yagirese oba gw'ogyetaddeko nga waliwo embeera ebaddewo ng'ogyetaddeko there is a lot of unease, there is a lot of mental torture, there is a lot of emotional involvement. Awo njagala okubuuliza kiraga nti obadde so depressed. Yes, I've been. Ate nga when someone is depressed waliwo embeera ejjawo someone will tell you I resorted to God. Someone will tell you I resorted to okufuuwa sigala. Exodus wagenda mu mwenge. Lwaki basalawo omwenge? Kakati ekintu ekyasinga actually n'okuntwala mu mwenge abantu benayamba mu time yange nga nina the greatest support of my life then ne gyenali gyenakulira nga nvudde ku luguudo bwe natomerwa ebizibu ebyantomera I was abandoned by those people. That was actually the biggest test of my life. So ne bajjayo kiri baagala alina balinga kawawa. Exactly. So embeera eyo nentuuka ne ŋŋamba naye kaakati Katonda aliwa. I know. Abantu bembadde manyi bantu bange bantu ba Katonda be banvuddemu kati ng'ate nina mikwano gyange abansembeza sayidi eno mu nsi gye nali ne banjagala nnyo mu mbeera mwe nali bwe ntyo bwe ntandika okunyomba. Ndaba oyina tattoo eya John 3:16 kyemanyi egamba etya
John 3:16. For God so loved the world. That he gave his only begotten son. Thank you, Pastor Mugembe. Mukwano nange ninamwe at least. I'm good to go. Chitegeza odilina ku mukono. Why losing esubi atenga kilaga nti even tukatatu to show nti igokiriza nti Katonda abaawo ku ssaawa yonna. Teri muntu atagwamu subi, teri muntu atagwamu maanyi. Ate I am a frail human just like everybody. Ndi muntu muntu omulala. Bwomenyeka, omenyeka. The difference is nti fe tuli mu limelight. Buli chikumenya chibeera public. I know. That is the difference between us no muntu atali public. Kati ate publicly bwomala omenyeka ebintu ebikumenye ne bibeera ate in the limelight. It just kills. Kachembuza. After resorting to that, golowooza nti right now omwenge gukoledde, like right now olinga atanso byangu standing us strong. Yes. Chechikomyawo. How are you coming back and what is bringing you back? Promise ya Katonda. Yeruwa. Bwe nali ntandika okuyimba nali sirina wadde ekintu kyo, nali sirina linnya, nali sirina kyenina, nga ne gyenva tuli bannaku bazibu abasembayo nga siraba na future. Nenva ku luguudo nenjoininga church, mu church nenjiga okuyimba okuweereza. From then Katonda nambuildingira my solo career eri tugiyita ministry. Then from that nampe tutumu namblessinga. Bwe nali mu my down moment mbadde nvaayo, that was my strong comforting place. Like, if he did it before, there is no way he can't do it again. Yes. Woba osaba yes nana obadde nkwagalawo nnyawo. Woba ng'osaba Exodus ng'oli mu kisenge ky'otudyogerako ne Katonda wo. Lunyiriri ki oba scripture ki mu Bayibuli gy'osimbako ekkaala n'omugamba nti Katonda wasuubiza bu kyawandiikibwa guuni nti bwe kiba bwe kiti kijja bba bwe kiti. Jeremiah 33:3 egamba etya? Egamba, call to me and I will answer you and show you great and mighty things. Hey, you're watching 21 Questions Perspective. If you can't, your true African diva, Mukwano Onzaribo Exodus. Why did you choose gospel music? Fegotula banga tatambula. Mefa abantu abadiebwe sife kale abantu abo. They believe omuntu eba gospel taina kyafu nakuba tatambula. Muringa abamukaka abantu. Sorry to mention, but it's that. I mean, why did you decide ogera mu gospel music? I think I am the first artist okulaga ensi nti gospel music is fun. It can bless you. It can bless you even with people. Because I'm the first artist to break out urban. I'm the first gospel artist to break out urban and hit it East Africa wide with a gospel song, with a gospel message. You understand? So ekyo kyaggula abantu bangi amaaso nti probably ne Katonda alabika ye yali alina kyayagala okuyisaawo nomwana avudde ku luguudo akuze abonaabona talina past talina future talina na ssuubi lyakubeera na future yeeyagaza kamu building mufuule inspiration eri abaana abato, eri abantu abaweddemu amaanyi, eri abantu abamenyese abere kitangala jibali nga gospel artists Exodus nine kintu kyagala okubuuza. We've seen abantu aberawo nga ba gospel artists ngagwe nenga abantu basanga mbabala nga ba performing n'omusango linga yemba hallelujah bichinga tuli mu bala tunywedde tukubiddwa ne I mean ekintu ekyo kyogerako kituufu oba kikyamu okusinziira ku ekyo kintu si kikyamu n'akatono kubanga the Bible says go ye into the world and preach the good news. Even in John 3:16 egamba for God so loved the world that he gave his only son. Yaligambye for God so loved the church. Naye akakantu the world kakulu nnyo. That means Katonda ayagala endiga eya black okusinga zino ekyenda mu omwenda enjeru. Omuntegedde. So omuntu Katonda bw'aba amuwadde obuweereza ng'amusobozesezza amuwadde n'obuvumu okugenda abuulira abantu mu mabala mu nnyimba bulamu bwe oba ne mu byakola. Nze ndaba nga it's a big plus. Twabadde ku Africana mukulu wange sajja gwempa ekitiibwa ennyo Pastor Wilson Bugembe n'aleeta mikwano gye abantu bakutteko. You understand? N'abaleeta ne bayimba yasize ensigo ye Pastor Bugembe mugezi Katonda yamuwa amagezi amanyo siga ensigo ze kuba Katonda atugamba musige ensigo nze nkyusa obulamu. Nze okulokoka ndoze ensigo yasigibwa
ndi ku luguudo bapasita bakolanga crusades nga babuulira enjiri nze nga nzija ninda we babasabira abantu ne bawanika emikono ne bagenda mwoyo nze nga nziba busawo nakwata abantu musawo musente. I never had an idea that God was sowing a seed for me actually to be a believer, a Christian, and encourage people who are like me. Exodus okusinziira ku statement gyokoze wali mubbi w'obusawo. Yes. N'olokoka. Yes. Nechandeta mu church by the way nze sajja mu church kulokoka. Nava ku luguudo naye twali abavubuka we twagenda ku luguudo twali abavubuka mukaaga afena tuli bwana buto ababiri bava Masindi omu yava Masaka ababiri omu yava Arua omulala yali yava Soroti kati nze nga nava side wano Banda na Bisunsa ne tweyagala nnyo cause twalina story almost nga yemu kati abo abaana twali ku luguudo about 6-7 years unfortunately ndowooza ye Katonda oba bwe yali yakitegeka simanyi mikwano gyange abo bonna twali wamu bambi ne babatta kati bwe bafa nedabanga ku luguudo sikyasobolayo sijja sobolayo exactly so omuntu omu mukulu waffe abamu ku bakulu baffe betwali nabo ku luguudo n'aŋŋamba George oli mwana muto bampitanga Lubega actually ddala Lubega oli mwana muto street ekaaye tojja kisobola gisobola naye mu church bayamba abaana bw'oba osobola ogenda mu church genda mu church ojja funa obuyambi oleme kubeera mu mbeera eno kati efuuse ey'obuzibu. This story eya Exodus ndaba nga mpanvu nnyo ate ng'enyuma nnyo naye nga tetulina omuweebuuzo 21 bye twagala okubeera nga tumanyako. Exodus, have you ever been heartbroken by a woman? I mean mu nsonga y'omukwano? No. Exodus, have you ever been broken by a woman mu nsonga y'omukwano? No. No. Never. Mwole yagadeko? Yes. Bali bakukyayeko? Yes. Kati bakukyayeko heartbreak? Omanyi waliwo ebintu bibiri omuntu ayinza okukubreakinga ye muntu abadde akwagala n'oyonoona okwagala kwe gy'oli n'atambula n'akuviira that will break you but omuntu ali naawe olw'ekyo ky'oli n'amala n'agenda because kiweddewo oyo teyinza kubeera heartbreak. Mu nnyimba zo z'olina mulimu oluyimba lwe bayita Teri Dogo. Luyimba lulungi nnyo era lulaga nti teriyo ddogo era lyasigaliza mu Nigeria nga tulaba mu firimu. Exodus tokkiriza nti eddogo gye liri ne kati? Eddogo gye liri but mukama waffe Yesu ffe bwe tukkiriza yaliyinza era teritusobola ensonga lwaki ŋŋamba teri ddogo not because teririiyo but teririyo kubanze terinyinza. Katonda ali mu gwasibu yali mu ddogero lisobola okungezaako lisobola okunnumba lisobola okugezaako nnyo naye at the end of it all nze nvaayo ndi ku top kuba ali mu nze asinga oyo ali mu nsi. Singa nze ne Laneke twekwata ne tukolera ekkanisa osobola okubuulira enjiri? Nze ndi mubuulizi kyemalenda okugamba ababuulizi tuli banjawulo kati nze mukama yampita kubuulira mu nnyimba nakuzaamu bantu bafaanana nganze maanyi so ndi ku nnyimba zo z'olina luyimba ki gwe lwomanyi nti ye hit gwe nga gwe lwengenda okuzzaako kuziriwo ze tumanye si tontwala olwo tugenda tuwozako tulutunde ekigenderwayo kyaddutunda twogere ku z'olinawo luliwa lwoyita nti hit lwempita nti hit oba olunkwatako gwe lwoyita nti hit ganjaman gwe luliwa I once was a ganja man Ali come on and a beat a man. Change them no more ganja man, no bitter. But why do you think Oluyimba hit? Because Oluyimba lwogera ku bulamu. That's a true. That's my life true story. Yeah, that's my life true story. Era I think Oluyimba lwasinga oku breaking out because Oluyimba lwakuba Africa. Lwafuluma lwakuba the whole of Africa. Then njagala okutegeera do you ever regret okubeera ng'oli muyimbi wa gospel? No, never my dear. Kankubuulire omuyimbi ayimba ennyimba eziryowa omwoyo first of all yeeri owa ye kennyini ayina peace okitegeera peace etali n'abantu baganda bange abali ku side eri endala okitegeera first of all ennyimba eza gospel nga bw'ozibuulira abalala gwe kennyini ziba zikola ki zikubuulira yes so I've never gospel music has been my greatest blessing ensi yantegeerera ku gospel ensi yantegeerera ku kanisa ensi yantegeerera ku Yesu kati how can I regret that? Okay, church gy'osabiramu right now, who is your pastor to ask? Abasumba bonna basumba bange kuba ffenna tukola omulimu gumu
kukuŋŋaanya abantu ba Mukama kubatwala mu ggulu. Wawulira otya olunaku olwasooka nga abantu bawogana erinnya lyo ng'omuyimbi ku stage? Kyansurprisinga nnyo n'entunula ne ŋŋaa Katonda bw'oti bw'osobola okukola kuba nze. When was that? When was it? It was 2010 Silk Street Jam. Yes. Nali muto. 2011 actually. Laneko wakana. Mbata manjo wakabanga ne mwe wakanya wakanya. 2011 nange nali muto. Nali mukulu. Tete mu street jam ngali muto munafe. Sweetheart. Togana sweetheart bawo limba. Ganja man. Kale. Nkuite gentleman. Sweetheart. Sweetheart. Zenzira mwa chibuzo tugere maso. Nakuba ganja man ngandi mwana muto nnyo. Ngandi mwana muto. Yeah, so beda njagala kubuuzaako ekibuuzo kineno. The fact that okomyewo nga bw'otugamba badde wagwa. Badde wagwa. Sweetheart, omuntu agudde tebamuleeta ku TV. Nabula. Aba tukuleese bakubanga tumanyi nti wali baddeko ku top. Nabula. Ndi ku top. Genda okebere statistics. Kati kankubuuze singa nkuwa olupapula otandika okuwandiika bw'oti. Owandiike. Weeteeka ku nnamba mmeka Exodus? Neeteeka ku nnamba esembayo okuba nze nsindika. Abasobola nze nsindika abaagala okuba abakabi. Bayimbi abagospel bonna betumanyi mu ggwanga Uganda. Let's buy and build Uganda. Bayimbi kibogamba nti abaana bakikola bulungi nga nange bwe nkikola kale bawogayo gwasinga. Pastor Wilson Bugembe. Mama waffe Judith Babirye. Number 1. Pastor Wilson. Judith Babirye achayimba gundi gospel. Oh my God. Teyagira n'agende na mukwano. Oyo omukyala. Nenda kamayimbi ba gospel mwenda sibitege. Oyo omukyala muveeko. Kale sigenda nayingira yeyo. Oyo omukyala muveeko. Ne kuddakanyawo. Mama waffe Judith Babirye. Number 1. Pastor Wilson Bugembe. Number 1. Mzee wange nnyo. Levikson. Number 1. Kati nekyo njagala okumanyako mu music ono gwe muyimba nga aba gospel. Golowooza nti nze abantu abawuliriza gospel music oyo osobola batusiza mu music oyo nga muwuliriza, like by listening can they change obulamu bwabwe? Yes. Really? Yes, I have a lot of people actually that tell me kyekyandeeta n'okwenenya netondera abantu, because I have a lot of people that bombard my inbox ne bagamba X otuluma nnyo kubanga gwe wali essuubi lyaffe. You understand? So that means gospel music akyusa abantu akwata ku bantu. Having an experience eyeno side. Olowooza togenda misinga nnyo obulamu bunene n'onywa ku mwenge ebimami bikwetoolodde, like togenda misinga obulamu obwongo okomyewo eno gye weetondedde. Ati olaba obuzibu bw'omwenge mukwano kuba nze nagunywa nga nfunye my breakdowns. Kyekyasinga okunywesa omwenge. Tewanywa ku njagaawo? Naginywa. Ki ekyakibakozesaako? Biseera ebyo omwenge ogw'ogukkiriza enjaga ogikkiriza ate ku bakyala nga bibeerayo ebinyirira. Abakyala mikwano gyange. I am not a really sexually active person, so abakyala n'abasinga just mikwano gyange bambi. Naye nga mwenge n'enjaga because nali at a moment where ebyo ebintu byafuuka mikwano gyange, otherwise singa ndi mu mental hospital kati. Promise us, wovaano ku Spark TV olunaku olwaleero, where do we see you in the next 1 year, Exodus? The biggest hope and inspiration to the next generation. Really? Yes. Munzikirize ntwala omukisa gunene okuba ndaba Exodus story ye enyuma nnyo ate nga n'ebibuuzo abiddamu bulungi ebibuuzo abiri mu kimu. This is what we do mu 21 questions. Tubayitira abantu nga bano ne batuddamu ebibuuzo byaffe ne tubanga tumutegeera bulungi. So allow me tell you or introduce to you abantu abateekamu ssente. Buli wona ba 21 questions ku screen yo manya nti munange tuteekebwamu ssente okubeera nga earringa. Ate nga bateekamu ssente si balala okuggyako aba Rose Foam mattresses. Olunaku lwegwe nabadde ku TikTok on a live and you guys were calling me Rose Foam mattresses. It is okay because mumpita ekintu ekisinga okubeera ekituufu. Bwe nkugamba ku mufaliso ogusinga gwenda okozesa gwe ng'omukyala omwami omwana ali eyo mufaliso gwa Rose Foam mattress balina buli kika ekyenjawulo, inches ez'enjawulo, obunene obw'enjawulo ate mu bbeeyi ey'enjawulo. Gwayeyita omuntu wa wansi munnange bakozeeko, gwayeyita owa waggulu obanga oli era naawe bakozeeko. And they are telling you lekera okustressinga ne jamu omungi ali mu kibuga. It is just a phone call away nga bakola delivery on your doorstep. Mukwano nga baleeta omufaliso gwa Rose Foam
home awo wennyini ku mulyango gwo w'otudde ogenda kukola otya kuba essimu zino wammanga era ng'essimu etandikibwako eri 0753 36 72 78 oba okube ku 0787 92 11 93 awo jabeera ng'ofunye aba Roseform mattresses babeere nga embeera eyo bagimaliriza abankozeeko akabiri kanga kalungi ne makeup ba Princess of Beauty Salon bali ku Sunset Arcade basement shop number 9 wewali Ice Skin the stylist akola ku bakyala abaami abagala abagole ngwagala kunyirira ojukire omukolo gwo gubeere memorable itayoko on a discount for this month bakutereddewo oberenga bakukubi ate era nga Ice Skin osobola omukubirako naye n'obanga onyumyamuko emboozi esingaawo mu kuyiga embeera zineeno ez'okwefaananyako obulungi. Ice Skin ali ku 0782 65 36 32 0782 65 36 32 Ice Skin ajabeera nga akimaliriza. On my attire, my piece, it is a simple yellow dress eri ku House of Tamara basangibwa ku Grand Corner level 8 shop number 553 bakubireko ku 0701 99 15 52 Exodus. Back to you. Yes, it has. Nina kyempya truth or false? Yeah. Nzongamba kugamba it's true oba kya bulimba. Just tokiwolereza nnyo. Yes, sweetheart. Exodus, you seek sympathy ng'oyimba. Ng'oyagala abantu bakusaasire bagamba kisajja kyatubambi kisebo ng'oyimba. Kituufu kikyamu? False. Okay. You humble yourself to people cause omanyi nti olina kyogenda okugyayo. True. Kubanga mba nina obbali ow'emyoyo. Okay. The greatest leader is the greatest servant. Okay. Exodus. Wagwa. False. Okay. Oli mutitizi. False. Okay. Then pass or bang. You pass or bang. Okay. Desire Luzinda. Akaseko. Oh man. Desire Luzinda, you pass or bang, mama. Nkoze. Banange bino tusaga mu busazi. Tuli kusaga tuli kubazimana bwenkanya. Desire Luzinda, pass or bang tugende. Pass. Okay. Zani Brown. Zani Brown mukwano gwange nnyo oyo omwana. Judith Babirye. Pass. Judith Babirye. Yes. Naye kati anti kambuzeemu. Exodus, pass or bang. Sigenda kukkiriza. Bange botegeeza ki? Pass kigende oba banga kisigale. Banga kisigale. Wamma banga kusigala. Okay. Judith Babirye. Bang. Ogambye asigale. Kapa kati tugende kola. Kapa kati. Pass. Okay. And then Aroma. Bang. Shakira. Pass. Bonus questions. Sibula abantu kwe bonus questions affe tugewana. Basibule mirembe basubiza byo basubiza tugende. Banange abawagizi bange mwenna mubiri gwa Kristo gwonna mwebale kunsonyiwa ndabye obuwagizi bwesirabangako the past 2 days abasumba nina emboozi nnyingi ez'obbanyumiza era bwe tujja mbegayiridde munyanirize baagala nnyo. Bonus questions nga wetwongera okubeera nga tukwagala. Tutandike ne color. What is your best color? Black. Okay. Best woman size? Slim. Okay. Slim. Budget slim. Yes. Slim something. Slim. Okay. Yeah. Best time for it. Best time for it. For what? Best time for it. Okay, for the prayers, Kali. For the prayers. 3 a.m. Hey. Hanange quick or longo. Otegeeza ki? When you're shooting your videos, do you want it quick or long? Hey, Mbarara, Central. Barara. Hey, until we meet tomorrow same time with one questions. Amy Candice is my name. Follow me on TikTok as Amy Candice One. To bring to Jifa Bakula, Exodus. Bye, peace is Best on a true story. Exodus 3:8. I'm not a bad man, I'm a God man.